obadde tunafuna kabadazo obadde tobuukingibwa nnyo obadde obeerawo otya era ng'ofunayo woofunyeyo naye ng'olwawo okuddamu ofuna bwe bityo kale n'akabadazo we kazze mmanyi ngenda tandika ofunamu batandise kunteekako kibeera bansigako obukyayi bwe kakwata naye nga baha musajja wange Biswaka mukama amujjukidde akomyewo mu bookings ate omukazi bwe yaviiriddeyo n'alaga abantu nga bw'oli omubi bw'otalabirira mwana n'abandi badde bakubuukinga ab'amakulu oba emikolo bagamba nga bannoomera kati ng'atuukiriza kiri kyanneegambira off camera nze abingamba nangamba ngenda kukola buli kimu olina okukka ku ttaka oba njogedde ki nja kukikola lwakiri tujja kufuna bakuziike ng'olina mulamu mutukuse mu ttaka. Lwaki abantu bagamba mufunayo omulimu omulala sitegeera mufuneyo side business ng'oyimba ng'olina n'omulimu omulala fera twali balimi ne muzeeyi wange era mulwanirako bwembeera bonna mpisaawo eddoboozi nti ffe twalina balimi naye okuva we twagobwa tolinawo otandikira nze ng'olina yiiya kati nze ndi munnabitone nina ekitone that's why ntetenkanyiza mu bya bitone ne ffe twagobwa ku ttaka ne muzeeyi wange yali mulimi ne buno obudde talina nawaabeera lwa nsonga yagobwa batugoba namu ekintu kya muzeeyi w'okugobwa ku ttaka nkiwulira nnyo baabagoba batya ku ttaka sitole yali etya munaye twabeerangayo nze okunzaala tebanzaalira eri wa muzeeyi wange naye twabeeranga eno banzaalira wano mu Ndeeba nga tubeera ne maama ng'afumba mmere kati nga omanye embeera emuziito yeeko maama ali yekka naga mugende mubeere ewa taata wammwe ne tubeere ewa taata mu kyalo naye nga ffe nze banzaalira wano mu site wano mu Ndeeba kati ne tugenda mu kyalo eyo nga taata balima onfuna kati tuba tuliyo myaka gitambudde myaka ng'emeka kuba nagendayo ndi mu P5 nze ne bambuusa P6 nengenderawo mu P7 nga bagamba omwana mugezi nnyo nze nali bright nnyo okusoma ne bambuusa P6 ne bagamba ono asaana mu P7 nensoma P7 senior 1 senior 2 senior 3 kati mu senior ey'okuna abasajja bwe bajjira nga bagamba ettaka balitwala lyabwe mbutuliriko mu bukyamu kuliberako mu bukyamu ne batandika okubawo ssenyenge bantu bangi si ffeffeka ne bakuba sseŋŋenge ne baleeta ente ya square miles eziwera ne bayiwamu ente eri balima nnyo kasooli mu Mubende ne bayiwamu ente ne zirya kasooli omuto mwanyi bikiba byonoonye bitooke biki byonna ensuku ne batugoba bwe batyo ku ttaka kati nze ekyannyamba singa saamalako n'eyokuna naye nga waliwo omusomesa nampa ku quarters ez'abasomesa nze gye nabeera muzeeyi ye n'agenda n'atandika okuba ekipakasi ng'alima bakita kipakasi ogenda muntu nakuwayo kakaaga olunaku n'omulimira ewuwe bwe bityo ate baganda baabalala kati baganda era sina bangi kuba yalinayo awo muwala omu ali ne maama n'omulala era gyali eyo bonna bulamu bwakutetenkanya abamu bagenda w'abamaama baabwe gye babaza oba onfuna oyo omu muganda waffe omulala n'agenda ne maama okuba omukazi maama taata gwe yali yafuna n'agenda n'abeera eyo nga takyabeera ne taata kuba taata takyalina waabeera kati era nabuna essaawa yakakati muzeeyi just yagenda aterera yali yafuuka stressed buli kimu ng'alaba kikomye nze ekyannyamba nga ninayo muganda wange gwe tugatta maama nembeera naye nentandikamu awo kaboda paka kudda ku byamafuta bikyawo wafukako ne boda ati genda ebuwama obabuuze naye kati nze boda immediately after covid nga nakava ku ssomero novugako ne boda naye nga boda sifuna na mirimu nga bagamba ndi muto onsegeera bino amusabaze najja n'agamba oyo mutya ajja kunkuba ekigo muto ye challenge gye nafuna ennyo mu boda genda webuwama buyaya bamanyiwo nze mbadde nga kaboda before genda ku mafuta
kati ku mafuta ngendako ntira ogenda ku mafuta Alien Skin we yakusanga. Kati ku mafuta ngendawo ntya nali nvuga boda nga nvuga omuyindi nga manager wa mafuta yali yansiima kati nga muvuga ku boda muleetera ebintu omuyindi n'akutuma wano kati mukwogerezeganya tunemugana naye bampa akalimu ogamba omuyindi nga ndaba kati boda ndaba ate amafuta gasingako nenzira mu byamafuta bwentu kali mu mafuta nga nkola video bwange biki comedy mwagala nnyo jina joiningira ebya music bwentu kali Alien Skin webakulondere ekkubo yamala laba bu video bwange nga njeereza amaloboozi bwe bityo ne bajja olunaku Alien Skin lwe yakusanga ku mafuta lwe baakujjayo ku mafuta twamala wiiki ndowooza nga twogera kuziyampereza namba ye n'olyoka ojja e Kampala kati bw'oli kati ndowooza olugendo lwa Biswaka mulutegedde bannyabo ne bassebo paka kati waali kati saawa zino oli mu Kampala oyiriba taatawo gy'ali mukyala ayiriba ogezaako bwe bityo nze nali maze ebbanga okuva nava kusomero nga sisabanga muzeeyi naye juzi nfuna ebbaala gye nyimbako gidye mu 9 Mubende jukira naye gyalina mukutegeeza muzeeyi nzijako eyo era obusente bwe nafuna nali nina ebiseera nga n'akabadazo katambula nga mbaze ngenda kukolawo ka vidiyo kakabadazo nga kakiyaye ka visualizer obusente bwenzijyayo mu bbaala ngenda okutuuka ku muzeeyi kyanzigwako nengamba bwenzira mu bya vidiyo ate muzeeyi mulaba tali bulungi nengira nga bumanyi n'ogattagatta obikiki ebintu by'okukozesa ewaka ebyo biki bwe biti ebyo bisukaali nemukwatirayo mitwalo 3 nengamuwa okisegeera nemugulira omufaliso nga talina byonna mbeera yakuyiriba